Okusaba okukwebaza katonda olw'okumalako omwaka 2020 kubadde maka gwa pulezidenti Entebe nga kwetabiddwako abantu batono ddala olw'okugoberera ebiragiro ebyokutangira okusana kwa COVID-19. Mu beeteemu okusaba kuno kubadde ku pulezidenti Yoweri Museveni ne mukyala Janet Museveni, omumyuka wa pulezidenti Jessica Alupo, Ssaabalamuzi Alfonso Awinyiddula n'omumyuka we Richard Buteera n'abalala. Babakulembeze b'eddiini kubaddeko Ssaabalamuzi w'ekkanisa ya Uganda Dr Stephen Kazima Mugalo, ssentebe w'abasumba b'Eklezia era nga musumba w'Ekina Mitya Dr Anthony Zziwa, Pastor Dr Elimate, Ssaabalamuzi w'Abadventi, omumyuka Mufti Sheikh Abdullah Semambo n'abalala. Mukyala Museveni wabadde asabira eggwanga yeebaza Katonda olw'okutiisa mu kulonda okwali omwezi gwa January omwaka guno wamu n'okusobola okulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 n'ebizibu ebirala bingi. And took us through the campaign and election season in peace. We elected our president and members of parliament and local leaders in peace. Our president was inaugurated in a glorious and peaceful celebration of your faithfulness. Mbala basabidde eggwanga kubadde ku Dr Kazimba ne Dr Matenga bibaza Katonda olw'okuyisa eggwanga mu kusomozebwa okubaddewo. Praise the Lord, let the people rejoice. Ye Dr Anthony Zziwa nga abadde omubulizi w'olunaku agambye okusaba kuno we kutuukidde ng'ensi yonna eri mu kwefumitiriza ku ddembe ly'obuntu. God's people, let us use this moment to think over and weigh our actions on the scale of human rights. Let us judge our actions to fellow human beings. Let the business community not exploit their customers. Do not overcharge customers in the market buying foodstuffs or when they go to different shops. And to the taxi and the bus drivers and the operators, please be kind towards the passengers who will be traveling home for Christmas holidays. Ye minisita w'ensonga wa pulezidenti Mireba Bireba Balanda asimye pulezidenti Museveni olw'amaanyi g'atadde mu kulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 wamu n'abaikira ba ADF bwe bali mu kufugaza mu ggwanga lya DR Congo. Through your great leadership, Uganda has nearly contained the pandemic. We pray that come January 2022, we shall have fully overcome this crisis and fully reopened all sectors of the economy. Ate President mukugera kwategeeza nti Uganda esanze okusomezebwa okw'amanyi emyaka ebiri egiyise okuli okulumbibwa enzigi okwanjala kw'ennyanja abatemu ab'ebijjambiya obutujju obulwadde COVID-19 n'ebirala kyokka nga bino tusobodde okubiwangula olw'okusaba Katonda. Enzige zigenda kumalawo emmere, tugenda kufa. And Bannaddiini were saying, enzige bwe zijja Katonda batunyigidde and we are going to all perish. You remember the enzige, the locusts. What happened? Where are the locusts? Ategeeza nti wonna ebikoleddwa okusinziira ku lungamizibwa okubadde okuva mu gavumenti. For me, I am here to praise the Lord for enabling us to overcome all these challenges, which came almost at the same time. Agambye nti wadde eggwanga likyalina okusomozebwa kw'ebyenfuna n'ebbula ly'emirimu naye abantu balina okujjumbira okulima mu ngeri y'obusuubuzi kubanga kye kigenda okuwa abantu bangi emirimu n'ebyenfuna okwongera okukula. If we all wake up and speak one language, and all these rural families go into commercial agriculture, this issue of jobs would be addressed. Beno Nsubuga yakusakidde eggule lino.